Ye Munnakatemba Sam Okanya aziddwayo mu kkomera oluvannyuma lw'okulemererwa okutuukiriza obukwakulizo bw'okweyimirirwa. Bamuyita Sami Maite Family ono ye ali luzira wetwogera yakwatibwa ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwedde. Njagala oweze bulungi nnyo ono akwatibwa ku nsonga ki? Bwe yali omulwadde yafuna munywanyi we n'amuwa emmotoka n'amuwolamu emmotoka wabula ono yagipangisanga akasente akatinitini wabula ono kyatuka ekiseera nga ayagala ssente. Wuliriza bulungi nnyo, Sami Maite Family akwata emmotoka gyali apangisizza ku muntu omulala agitwalira omuntu omulala afune ssente z'obujjanjabi. Njagala oweze buno era kusobosoka olakinge gwe agenda okumira mu comment section. Sami nga bwe yabamuwa akasente mmotoka gye yali yapangisa ebyaddala oli yamusayiningisa endagaano ya ntunze ninalwa yawaawo ngenda kubanga mukulaga bwe yamala okusayininga nti atunze emmotoka gye yapangisa ebyaddala wano we bannyiniwe yajjira n'abanja ono ekyaddira kwe kumuteeka emida. Ka vidiyo akokola waggulu awo oyo gwe bayita Sam. Amanya yenze Paulo Musisi Sami Maite Family yali yakwatibwa kubigambibwa nti yafuna ssente ng'akozesa olukojjokojjo. Sami Maite Family we yabeerera omulwadde alina emmotoka eyali emutambuza. Emmotoka eyali emutambuza eyo Mukama Katonda nga yagipangisa bupangisa okuva mu kampani emu. Bwe yali yagipangisa olw'okuba yali yagipangisa ebbanga ddene n'afunamu engeri y'obwetaavu bwa ssente ate nga mulwadde. N'addukira ewa mukwano gwe n'amwegayirira n'amusaba nnyambisaayo ku ssente. Mukwano gwe n'amuyambisa ssente miliyoni 2. Naye bwe yamuyambisa miliyoni 2 eza ssente mukwano gwe n'amuwandiisa endagaano nti onguzizza emmotoka eno miliyoni 25. So Sami olw'okuba yali mukosefu mukadde ako ng'ali bubi nga yeetaaga obujjanjabi yakkiriza n'awandiika endagaano expecting okufuna ssente z'ono azizzeeyo mu bwangu. Mukama Katonda n'amusaasira n'afuna ssente. Naye bwe yazifuna complainant yali takyazaagala ng'ayagala miliyoni ze 25 ng'agamba nti ono yamuguze emmotoka. So wakati awo Sami bw'atyo bwe yakwatibwa n'atwalibwa eruzira kati omwezi mulamba ndowooza aweza eruzira omwezi ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno eruzira awezaayo omwezi mulamba. Sami abadde kiri publicly nga public temanyi nti yakwatibwa naye nange nakitegedde nengenda eruzira ne mukyalirako nagenza okulaba nga tewaliwo n'omu afollowinga keesi ye kwe kuyingiramu ndabe nga Sami tumusabira beyiro ate tulabe n'engeri gye tujjawo omusango. Byabaka Majo yasisinkanya beesimbyewo mu kalulu ne bamubuuza Ssebo Byabakama etteeka ligamba ki ku bantu bamaze kulonda? N'agamba wadde etteeka ligamba ebyo waliwo polling station ezirina space ntono. Kati Byabakama polling station okubeera ne space ntono constitution egamba ki? Wano tuli ku mateeka. Ye Byabakama chairman wa Electoral Commission omulungi tukwagala nnyo bambi. Kati Byabakama nze mbuuza constitution egamba ki? Kubanga Bobi Wine yabatega akakolyo ko mutategeera. Kati saawa zino n'omuntu asembayo amanyi etteeka liri mu constitution ebitaliwo mabega. Kubanga kati bw'owakanya ekintu abantu ne bakitinkuula
Constitution egamba omuntu bw'amala kulonda alindirira mpaka balangiridde space ya mita 10. Otegere ekyo? Kati mwe mutanateekako polling station ezo zogamba ngu space zaabwe entono. Muzitegeka kuziteekako ezo polling station. Timwarowooza ku kyabalonzi kulinda bye balonze mu mita 10. Otegere ekyo? Naawe weebuuze. Osobola kuwa abantu reasoning ekitanza asiza abaana nazimba kayumba kakyuyi kimu. Kati otegeeza ki sebo kugamba ngu abalonzi balina kulonda ne badde waka, naye ekibuuzo kiri bwe kiti etteeka ligamba ki? Ewulira, Constitution egamba ki? Chairman byabakaba ne bamuwa amagezi agenda mu parliament bakyuse etteeka eryo. Kati who is violating law? Kubanga eno mugamba mwabanoonya obululu mugoberera amateeka. Ne chairman electoral commission oli kumenya mateeka kyere tuku. Chairman electoral commission bino singa mwabikola dda, gwe wandibadde oyimirira ogamba abantu banange bwe mumala kulonda nze nga chairman w'electoral commission byabakama etteeka litugamba kulindirira ebinaalangiridwa mulindire mu mita 10. Kati bannayuganda bannange ku lw'okwagala kaluulu ko bagamba batya akali free and fair. Why not free and good? Fairness nevaawo. Mubeere mu mita 10. Kyembuuza bwe bamala kulonda ne bavaawo ebyo munaalangirira munaadamu ne mubayita. Nineebuuza nze ng'owa NRM ate mu kalula kagwa nupu yatubba akakadde kamu k'obululu ke kazeeyi 1 million vote oba votes. Kati chairman electoral commission baba obirabye anaakuteeka ku pressure. But remember, God is good. All of the time, God is good. Kati, chairman wange omulungi, omulamuzi, byabakama. Oli mu kugezesebwa nno. Kati bw'osangulako history w'obulamuzi. Kati bajja kuddayo mabega balabe emisango gye wasalanga, watura misango emeka, eriwa gye wasala emituufu. Nalabye ne UN, Department of Human Rights, efulumiza statement ku Uganda. Mu buwandiike n'omu vidiyo. Kubanga gojja kugamba UN teyina mugaso. Ebibadde mu Israel ebadde tebiraba.
ebigenda mu Venezuela. This is Africa. UN ebeera n'amaanyi ku mawanga ga Africa. European Union ebeera n'amaanyi ku mawanga ga Africa. Kubanga ge gaatufuga. Naye ki? Aha. Kastanze ndi tubonga nawe. Checho sevo. Buviirewo ddala. So kyekituleese wano Sami the Mighty Family mu kooti batuganye okuteekayo kamera naye nga tumulabyeko era looya gwe twafunye agezezzaako okusaba ebikwata ku musango babimuwe kubanga gwe mulundi ogusoose looya okuyimirira mu kooti ya Sami ebbanga lyonna abadde ajja naye nga taliiko looya. So ono abadde asoose kusaba ebikwata ku musango abifune then awo tulabe nga tumusabira beyiro. Omulamuzi kooti agiwummuzzaamukko State Anthony tabaddeemu n'atugaa tulinde State Anthony then State bw'anajja tujja kuba tumanya ekituufu ekigenda mu maaso ku musango gwa Sami naye nga waali tweyongera okumusabira tusabe Katonda. Abangi gwe bamanyi nga Sami the Mighty Family. Omuvubuka ono olunaku olwaleero akomezeddwawo mu kooti wano eya Buganda Road. Samu alina emisango egimuvunaanizibwa. Yes, bulijjo wabeerawo ejja politics kiki naye ku luno sijja politics. Samu ono kigambibwa nti nno waliwo omwami amubanja ssente eziwerera ddala nno emiliyoni 23. Emiliyoni 23 Omunnayuganda ali eyo yinza okwebuuza Samu zijja zitya okubeera nti nno zimubanja. Nti alina emmotoka y'omuntu gye yatunda nga siye mbu okusinziira ku kigatto wange mbu Samu ono alina emmotoka y'omuntu gye yatunda nga siye. So n'agitunda emiliyoni 23. So nannyini mmotoka agenda okumubuuza emmotoka yange eruwa nga Samu akanula bukanuzi maaso emmotoka tamanyi nawuwa gyeri. So omwami kye yakola n'agamba Samu bakutwale. Samu ono ali mu kkomera Luzira upper prison. Omuntu ayinza okugamba naye ate okukakasa kutwaza upper prison. Yes, jukira Samu ono alina asibiddwako emisango egy'enjawulo ejja politics ejaki. So amakomera amalala galabika gabadde tegakyamusobola. Samu baamutwala Luzira. Naye nga basobola okuyamba Samu ebbanga lyonna mumubeereddewo. Musobola okuvaayo ne mugenda ne mumweyimirira mu makooti wonna babeera bamuleetedde. Musobola okumuyamba ne mumusonderako kasente ako n'alabika nti nate Sami the Mighty Family awona ekikwa kino kyalimu eky'okumusiba. Omanyi bagamba simanya tawa musibe mmere sawa barugera batya yini atawa musibe mmere atamanyi mpewo ya komera yatawa ndowooza musibe mmere something like that. Sami muyambe ave mu komera